الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المؤمنون، اعلموا أن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matendo, omutonzi w'eggulu n'ensi Allah subhanahu wa ta'ala yatteeka mu bulamu buno obw'ensi n'ekigendererwa ekinene ekyokubeera nga tumusinza. Tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, nga bw'atukuŋŋaanyiza mu khutuba eno ey'ekitiibwa. Allah ffenna atukuŋŋaanye mu jjanaayo ey'ekitiibwa. Asooka okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, eyafuuka ensonga ey'okujja eri ensi eno okugirabula akabanja akanene akayinza obbatuukako oba n'aba tebatedde mu mateeka ga Allah mu nkola. Tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amussaako okusaasira n'emirembe bidde gy'ali, na buli yenna akoleredde eddiini eno ey'Obusiraamu, era na buli yenna amugoberedde paka Allah lwagenda okuzingako ensi eno n'ebigirimu. Baganda bange Abasiraamu, fa usi nafsi wa anfusakum bitaqwa Allah. Kyenyinza okubalaamira mu khutuba eno ekinene, ng'era kyensibirira omwoyo gwange kutya Allah subhanahu wa ta'ala: watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Tolina kyogenda kugenda nakyo mu nsi muno. Abakuŋŋaanyizza ensi eno mubalaba tebalina kye bagenda nakyo, naye watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, ekyebbeeyi ekinene kwesibirira ntanda ejjuddemu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, ekyo nkibalaamira nkiddamu: fattakullaha haqqa taqwa. Buli omu atya Allah subhanahu wa ta'ala mu kiseera ky'okubeera nga amutya mu butuufu, abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala amutya. Ekiseera kigenda kutuuka ekyange n'ekikyo nga tetukyali ku mwaliro guno ogw'ensi, naye byogenze nabyo mu maaso ga Allah, byokoleredde mu bulamu buno obumpi. Ekisinga okwewuunyisa ennyo, buli muntu wano amanyi emyaka gy'awangadde ku nsi, era w'obuuza omuntu olina emyaka emeka, buli omu agimanyi. Ne babeera bakyala abagisala, era obutuufu bw'emyaka gye buli omu agimanyi nti mpezezza 4, nyingira 3, ndi mu 6, ndi mu 7. Ekyo buli omu yenna amanyi emyaka gy'awangadde ku nsi. Naye ekisinga okukaabya ennaku, obutategeera amateeka ga Allah, kwe kubeera nga ffenna tetumanyi myaka ki gye tusigazzaayo kwabulira dduniya eno. Ekyo kyalibadde kituwa amaanyi okubeera nga tukola ebyo ebigenda otusinkanya Allah nga Allah musanyufu.
Kyovulaba entanda Allah gye yatusibirira n'atukuutira ffenna kwe tuba tufiira, yatusibirira okubeera nga tubeera basiraamu. N'atugamba Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa tekubatuukangako okujjako nga muli basiraamu. Bannange, tusigale nga tuli basiraamu, tusigale nga tunyweredde ku ddiini ey'obusiraamu, tusigale nga ffenna tukakasa nti asinzibwa mu butuufu ye Allah. Tuleme kubeera basiraamu ba Ramadan, tuleme kubeera basiraamu ba Juma, tuleme kubeera basiraamu olw'okuba abasajja be tufunye basiraamu. Tubeere basiraamu olubeerera, nga bwe tubeera eno mu kibuga tubeera basiraamu, nga naye tubeera tugenze mu byalo byaffe tusigale nga tuli basiraamu. Abantu bangi bagenda mu byalo obusiraamu ne bubavaako, ne bagenda mu ntaana ne beeyambula, ne beetolola amalaalo, ne basaba abafu, ne balima ebijja bafune emikisa. Ne bagenda mu byalo ne batudde kabangali, batudde mu mmotoka bagenda kusamira. Ate bakomawo eno mu bibuga gye basaalira ne balaga nti basiraamu. Sigala nga oli musiraamu mu kibuga, sigala nga oli musiraamu mu kyalo, naddala abakyala munywerere nnyo ku ddiini ey'obusiraamu. Ate mmwe akabenje akanene muwuguka nnyo. Musajja bw'akulaga ssente owuguka, era abamu balina enjogera y'abantu b'omu muliro ti omukyala taba na ddiini, gwafumbiddwa, gwafunye yeebeera eddiini ye. Ekyo ekigambo bwe kiba kikulimu mu mutima mwannyinaze, kigambo ky'abantu ba muliro. Eddiini busiraamu Allah ffenna kwe yatukuutira, rijalan wa nisa, kababeere basajja kababeere bakyala. Allah yatugaa nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa tekubatuukangako okujjako nga muli basiraamu. Khutuba yaffe eno y'olwaleero biidhinillah egenda kukwatagana anil athar, omukulu w'omuntu gw'aleka mu bulamu buno obw'ensi ng'amaze okufa. Bazungu bakiyita legacy. Mukululo ki gw'olese? Ogenda kuleka ki? Hab nafsaka law mitta al-an. Buli omu weebuuzeemu nti senga essaawa zino nze mufu, okubemu akaseera lwe bagenda okukuteeka ku migogo nga lwa bakunaaza. Alibeera mwana wo, taata wo yagenda okwenaaliza, alibeera bbaawo nga yanaaza omukyala, alibeera imaamu wa muzikiti nga yakutadde ku migogo gwe walaamira okukunaaza. Hab nafsaka law mitta al-ana, kubamu ekifaananyi nti senga essaawa zino oli mayiti. Wahab nafsak, era okubemu akafaananyi nti oli mwana Adani. Maadha tarakta, ma atharuka allati taraktaha fi dunya, mukululo ki gw'olese mu bulamu buno obw'ensi? Allah tegeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa, inna nahnu nuhyi al-mauta, ffe tulamusa abafu. Allah yagenda ozuukiza abantu bave mu ntaana. Wa naktubu ma qaddamu, ne Allah yagamba tugenda kuwandiika ebyo bye baakola. Wa naktubu ma qaddamu atharahum, tugenda kuwandiika obufu bwabwe bwe baaleka. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, buli kintu kyonna kye tukola mu duniya muno Allah yakikuŋŋaanya kiri mu fayiro, sagiruha wa kabiruha, kakibeere nga kyenkana kitya obunene n'obutono. Buli kyonna kyokola mu duniya Allah akikuŋŋaanya. Ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba ng'atuwa essuubi ate n'okutulengeza akabenje akanene, n'agamba nti faman wajada khairan, alisiŋŋaana mu fayiro ye n'asiŋŋaanamu ebirungi nga yabikola, falyahmadillah, ajja kutendereza Allah era amwebaze. Waman wajada ghaira dhalik, alisiŋŋaana ekitali ekyo nga si kirungi era gwe oba wakikola, fala yalumanna illa nafsa, togezanga n'onenya omulala, weenenyanga gwe wekka. Baganda baffe, omukululo gwaffe mu duniya ki? Essaawa yonna tugenda, Allah agenda tuzuukiza, atulage bye twali tukola. Naye maadha kaddamta min atharik, buufu ki bw'olese ku duniya?
ebigenda okusigalawo nga bikugasa baada mamaatika oluvannyuma lw'okuvaawo okwo. Abamanyi ab'obusiraamu bannyonnyola ne bagamba nti abantu balimu emiteeko esatu baada al-maut, asnaafu nnaas baada al-maut. Abantu balimu emiteeko esatu nga bamaze okujjuluka mu bulamu buno obwensi. Omuteeko ogusookera ddala muwaffaq, yoyo Allah subhanahu wa ta'ala gwateebesa n'akola mu dduniya muno ng'akyali mulamu n'alekawo omukululo omulungi. Hatha muwaffaq, oyo Allah baamuteebesezza ebirungi. Ayinza okuba yazimba masjidi n'agireka, ayinza okuba yasimira abasiraamu oluzzi n'aluleka, awo mushafu warathatuhu, yagulanga Kurani n'aziteeka mu muzikiti, alina obuufu bw'alese. Fahatha muwaffaq, nga ne bw'aliba ali mwana Adan, ebirungi bye bino bisigalawo ng'abifunamu empeera. Abasajja ab'edda abaali abasiraamu abajungute baamanya sadakatul jariya, saddaaka ezikulukuta, ne basimba emiti, okwali ffene, okwali emiyembe ng'abantu bagirya nga bwe baagala. Olwaleero olya ku muyembe gw'omusiraamu, poliisi yeeramula. Olwaleero gwegenda mu kibanja olinnye ffene w'omusiraamu, poliisi yeeramula. Baamanye ebyo biki ebisobola obbagasa nga bamaze okufa. Ogenda kuleka mukululo ki ogugenda okusigala ng'empeera ozifuna ng'oli mwana Adaani? Baganda bange abasiraamu, akaseera k'okwebaka mwana Adaani ke kanene nnyo ku myaka gy'owangadde, ke kanene nnyo ku buwangazi bw'ogenda okumala wano mu dduniya. Wallahi kawanvu. Abeebasa emyaka be tutaawulirako mu 1800 mu 1600 1900 bakyebase. Biki byogenda okusigala nga bikuliikiriza ng'oli mu kabuli? Naye omuteeko gw'abantu abasooka abaleka emikululo, beba abaleka emikululo nga Allah abateebesezza ne bagireka nga mirungi, nga ne baba bafudde ebirungi byabwe bisigalawo, nga babigabana. Ebirungi byabwe bisigala nga babifunamu empeera. Tugenda kuleka ki? Ki kyogenda okuleka ng'omaze okufa? Ate nga ffenna tugenda kufa. Aljamii ffenna sayugadiru hatha alwatan, ensi eno tugenda gyabulira, teri agenda gisigalako. Ne maatha tarakta min atharik, buufu ki bwolese obugenda okusigalawo ng'obufunamu empeera mu maaso ga Allah mu kiseera ky'okwebakaawo emyaka n'emyaka gye tutamanyi, gye tasobola nageraageranya nti giribeera 100 oba lubeera 100. Bukyayafa ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awezezza emyaka 10 n'omusobe ali mu ntaana. Simanyi gye ngenda kumalayo, simanyi gy'ogenda kumalayo. Naye omuteeko gw'abantu abasooka, al-muwaffaq, yoyo omuntu afuna ng'amaze okufa n'aleka omukululo omulungi, nga ne bw'aba yeebasaawo mu ntaana, empeera asigale n'azinoga. Omuteeko ogwokubiri, munqati'un, ye muntu nga bw'aba afudde, bambi aba afudde, talina kyalese, talina kirungi kimwogerebwako, nga bw'afa ye aba agenze n'emirimu gye, bw'eba swala gy'abadde asaala nga bikomye, bw'aba abadde asiiba bikomye, talinaayo kirungi kigenda kusigala nga kimuliikiriza. Fahadha munqati', emirimu gye gyakoze gikutuseewo. Omuteeko ogwokusatu, makhdhul, bambi yaleka obufu bw'ebibi, nga n'emirimu gye gyalese ku dduniya mibi. Bameka abasiraamu abafa ne baleka amabaala? Bameka abasiraamu abafudde nga bali sezirogi? Bameka abasiraamu abafudde nga n'amannya g'abahaji nga ne ku Kaaba baatuuka nga balese masabo, n'abaana ne bagasikira, era ng'abaana bakambwe nnyo baga bino taata yabitulekera, bino biggwa bya bajjajjaffe, taata yatulamira effumu, taata n'atulamira embugo, era bazeesiba, era babeera n'omukolo omunene mu lujja ne bakuŋŋaana. Fahadha makhdhul, baganda bange abasiraamu, fahadha makhdhul,
oyo alese bibi omukululo gwe mubi byasigazza mu duniya ebitunulwako. Yakulu Imamu Shafi alayhi rahmatullah yagaa nti mata qaumun wama matati makarimuhum, waliwo abantu abaafa naye nga ebirungi byabwe tebyafa. Wa asha unansun, mulimu abantu abawangalanga era emyaka bagirina nga bemyaka bagirina. Wa asha qaumun baina nnas, webali mu bantu balaba obulamu babulina naye nga abantu abo amwatun, bafu. Mulimu abantu abawangala naye nga bafu. Ye muntu gwolaba bambi nga byalese byonna bifu, talinaayo kirungi, alese bibi, alese masabo. Omuntu naleka n'ekiraamo omusiraamu ng'akuutidde abaana be nti akayumba ak'emmanju togezanga n'okamenyawo, naga nti baana bange yennono kyekinkuumizza wano nabisikira ku jjajja mmwe, nammwe mbibakuutira mubeere nabyo. Mulimu abantu baganda bange abasiraamu nga baafa naye nga ebirungi byabwe bikyaliwo. Ogenda kusigala nga oli mufunga ebirungi byo webiri. Nembeeramu abantu abawangadde mu bantu naye nga mirambo gyennyini egitambula, tebalina kalungi mu maaso ga Allah. Baganda bange omukululo gwe tugenda okuleka mulungi oba ogenda kuleka omukululo omubi? Mulimu kuvuganya kuwasa haki, mulimu kuvuganya kuleka haki nyingi. Olese ki? Ogenda kuleka ki ng'oli mu kabuli? Ogenda kusigala ng'okifunamu empeera. Mulimu mu kuvuganya duniya. Gundi yaguze mmotoka y'ebbeeyi, gundi yazimbye apartment, gundi kati avuga mmotoka bweti. Ogenda kuleka ki? Anta rahil, kakasa nti ogenda ate otambula. Teri lukya lutuzza mabega. Buli olukya nkulayirira Allah olwaleero tuli mu jjuma, obuwangazi bwaffe ffenna bwe tusigaza ku duniya bwakendedde. Mata qaumun wama matat makarimuhum, waliyo abaafa naye nga ebirungi byabwe bikyaliwo. Wa asha qaumun, mulimu abantu olwaleero abali mu nsi nga weebali bawangadde naye nga amwaatu baina nnaasi, mirambo gyennyini egiri mu bantu. Kwekyo oli ki? Bw'oliba ofudde ng'oli musanda oli ki? Obuwangazi obutalina mukululo mulungi tebulina makulu. Baganda bange, tukolere omukululo gwe tugenda okuleka, tuteekewo omukululo gwe tugenda okuleka nga mulungi, nga ne bw'oliba ofudde olese ligase ennungi. Abantu nga bagenda kwogerako ebirungi nga n'ebirungi ebyo bisigala bikuliikiriza mu kabuli. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuteebese ffenna okuleka omukululo omulungi mu duniya, nga nawe tuliba tetuliiwo ebirungi ebyo tugenda kusigala nga tubigabanamu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal barru wa huwa tawwabul karim. Oluvannyuma lw'okuzuula embeera y'abantu gye basaaliramu ku ttaka, ku seminti ne ku biwempe ebikaddiye mu bibuga ne mu byalo, Rahima Foundation nga bali wamu ne Thuraya Islam Media beesowoddeyo okulaba nga baalirira emizikiti wano mu Uganda. N'olwekyo basaba abantu mwenna okuyambako mu kuwaayo okusonda ssente nga zino za kugula kapeti ez'okwalirira emizikiti wonna mu ggwanga. Twegattire wamu tuweeyo omutwalo gumu gwokka tubeere abamu ku abo abaneefunira ku saddaaka ekulukuta nga tuyita ku nnamba z'essimu zino eya Airtel 0708 222 330 ne MTN 0788 020 301. Yalirira emizikiti ng'owaayo kyonna ky'osobola, weefunira empeera ku buli swala enaayimirira ku kapeti zino. Alhamdulillah, alhamdulillahi wala aqibatun lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man iktada ala atharihim
waqtada bisunnatihi ila yaumi ddin. Baganda bange abasiraamu ab'ekitemu, kyenyinza okubakuutira ennyo kwe kubakuutira okusigala nga tuli basiraamu. Baganda bange tusigale nga tuli basiraamu. Kimanyi bulungi nkikakasa tuwuguka essaawa 24, naye njagala obbakakasa nti obuwangazi bw'olina ku nsi ky'obuzaayo kye kitono. Amagezi go tegagezanga ne gakulimba nti okyali ku nsi. Kye tubuzaayo ffenna okwabulira edduniya eno kye kitono. Ekyo kikkirize oba okigaana kigaane, olunaku lw'olizuka ng'oli mu ntaana lw'olitegeera ebigambo bino. Baganda bange abasiraamu, tunywerere ku ddiini eno y'obusiraamu. Bakubiriza mutya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, si mu lunaku lwokka lwa Juma olubeerera tutya Allah. Waliwo abantu b'otunuulira obulamu bwabwe nga bawangaala mu bantu naye nga mirambo. Omuntu awangaala atya obulamu bwe obutaliimu swala, n'omulaba yamshi atambula nga mu pulogulaamu zonna talinaamu swala, n'olabira ddala omuyaga, omuseegu yennyini awedde emirimu, baaziina n'asigala ku mudaala, ne baaziina n'asigala mu dduuka, n'avuga emmoroka n'agenda egindi n'egindi. Njagala okukakasa nti anta mayit, oli mufu essaawa yonna. Naye baganda bange swala, as-swala. Baganda bange swala, abavubuka esswala, abakyala esswala, bahaaji esswala, esswala kikulu. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu bigambo bye yasembyayo ng'ava mu bulamu buno obw'ensi yakuutira abantu ba umma ye eri esswala. Naye olwaleero tuli mu mulembe ng'esswala mugijjumbira mu jjuma mukka. Bwe muntu nga bwe mujjula mu jjuma, senga bwe mujjula ku subuhi, ne mujjula ku dhuhuri ne asri ne magaribi, mwalifuza ensi eno. Mbalayirira Allah temugenda kufuga nsi eno na kugifunamu mirembe ebbanga lye munaamala nga obusiraamu bwammwe bwa sizoni, ng'obusiraamu bwammwe bwa kiseera. Tudde eri Allah tunyweze obusiraamu. Naye okuleka omukululo omulungi ligase ki ky'ogenda okuleka mu bulamu buno obw'ensi? Mbadde nnyonnyola emiteeko gy'abantu abamanyi bannyonnyola ng'omuntu amaze okufa abeera mu miteeko 3. Abantu nga bakoze emirimu ne gikutukawo. Emirimu egyo gy'okola esswala, kusiiba, kusoma Kulaani, bw'olifa nga tolina mukululo omulungi gw'olese gigenda kukoma ku ggwe. Omuntu alina okuleka emirimu egigenda okusigalawo nga gimuliikiriza, ng'alese ebirungi ebigenda okusigalawo. Muleme kuwangaala mu dduniya nga muwangaala mu bantu naye nga muli mirambo, kubanga mulese ebibi mu dduniya nga ne bw'oliba ofudde tolina kirungi kigenda kubeera nga kisigalawo nga kikuliikiriza. Bangi balese masabo, bangi balese mabaala, bangi balese entalo mu busiraamu, bangi balese gasiya. Abantu babeera mu dduniya muno ne beekola ebikyamu, naye ne beerabira nti byonna bye tukola nga Allah bwe yagamba nti inna nahnu nuhyi al-mauta, ffe tugenda okulamusa abafu tubazuukize, wa naktubu ma kaddamu atharahum, tuwandiike obuufu bwe baaleka. Allah yawandiika obuufu bwe tugenda okuleka, bwe bugenda era okusigalawo nga butwogerebwako. Ogenda kusigaza ki? Ngenda kusigazaawo ki? Ng'abantu we balaba haji yakola, yazimba omuzikiti, n'olaba abagagga Allah bawadde sente, abagagga Allah bawadde sente nga tosobola na kuzimba muzikiti. Olina asula mu nnyumba ya bukadde 1000, obukadde 2,000, ali ku kyalo aweetaaga okuzimba omuzikiti ng'ekidaala ogwe miliyoni 2. Akuŋŋaanya abasiraamu beegatte bazimba omuzikiti. Wali ozimba ennyumba yo wakuŋŋaanya ani? Ey'obukadde 10,000. Omuntu n'agula tiketi agenda China kusuubula miliyoni 8, n'aziteeka mu tiketi nga talina gwasabye. Ne bamugamba eddinisa ly'omuzikiti, n'ajjayo akatambaala ne yeesiimuula entuuyo.
alaba kinene. Mukululo ki gw'ogenda okuleka? Ezo ssente ze tukola mu duniya okuba nazo si kibi, naye lidhawil mirathu naturukuha, zitutawaanya mu duniya ne zitukyayisa n'abantu, tuzirekera basika bagenda kuttiŋŋana nazo. Ogenda kuleka kibuufu ki bw'ogenda okuleka? Mulese obuufu obubi nga muzadde ne mu mpya z'abannammwe abaana abatali bammwe. Baganda bange, obuufu obulungi. Mukululo ki gw'ogenda okuleka? Waleka ssomero lya busiraamu lye wazimba, ng'era abasiraamu bw'oliba ofudde ku kyalo kooli bagenda kukukaabira. Haji yabadde asasula bbiiru, banaye haji yabadde aliisanga wano buli imaamu ajja okusaala, naye baga nti ekyemisana kya imaamu buli omu n'akutama wansi. Mumugenda kugenda naki eri Allah? Kiki mukoleredde eddiini eno ng'oggyeko okuwasa abakyala n'okuvuganya okuwasa hakki buli kiseera? Baganda bange, okukolerera omukululo ogenda okusigalawo mu bimu nga mmaliriza khutuba eno ebisobola otuyambako obusiraamu bwe bwayogeranga mukululo mulungi, nga ne bw'oliba oli mu kabuli ogenda bisigala nga obifunamu nga bye birungi ebigenda okusigalawo gwe n'oliba toliiwo, kubanga ekiseera kigenda kujja ekikyo n'ekyanga tetuliiwo. Ekyo tekiriko insha Allah. Saawa yonna tugenda, ekyo Allah bw'atu bwe yasalawo. Ne bw'onootya, ne bw'onoogaana, ne bw'onoobeera naki ogenda, ŋŋenda. Naye maadha tarakta min athar, mukululo ki gw'olese? Olese mukululo ki? Bakyala babeera mu duniya avuganya kusigula basajja ba banne. Olese ki nakanwagi? Madina olese ki? Mukululo ki gw'ogenda okuleka? Wabula olese otabudde famire. Haji amaze okufa balese zidyeni, bano siba wano, bano siba wano, banaye munsonyiwe, banaye munsonyiwe. Baganda bange, mukululo ki? Bahajjati. Naye emikululo egigenda tusigala nga tufunamu empeera mu maaso ga Allah nga gwe gukyasinze mu byonna, al ilmu nafi. Baganda bange, yeirimu egasa, yeirimu egasa. Mutunule eyirimu y'abasajja abaakulembera betusomako. Hani atayogera ku Abi Hurayra ng'aga nti hadith eva ku Abi Hurayra, Allah asiime ku ye? Hani atayogera ku Ibn Mas'ud? Hani atayogera ku Abubakar abo baalika irimu? Ba Ibn Taymiya, Sheikh al-Islam Ibn Taymiya, ba Ibn al-Qayyim, ba Sheikh Ibn Baz, ba Sheikh Muhammadin Nasruddin Albani, Sheikh Muhammad Ibn Salih Uthaymin, n'abamanyi bonna. Wulira irimu yaabo bwetambula mu nsi yonna. Al ilmu nafi, irimu egasa. Naga nti Sheikh yansomesa eswala, muallimu gundi yansomesa Qur'an. Bannange, ogwo omukululo gwa bbeeyi. Kiki kyoyigiriza? Ekyokubiri kwe kubeera nga waliwo omusiraamu yenna asiramukidde ku mikono gyo. Waliyo omuntu yenna yali asiramukiddeko mu mikono gyo nga gw'omutozeza shahada. Baganda bange, okumanya tuli bagayaavu. Tubeera n'abantu oluusi nga n'abatuvuga ku bodaboda si basiraamu, ngera ye munno oba olina gy'olaga gw'okubira, ngenda Bulenga n'okuba, ngenda gindi n'okuba, ngenda gindi jangu ntwale, naye nga tomugambangako Peter oyo John nti siramuka, kwagaliza obusiraamu siramuka, n'omulaga obusiraamu n'asiramuka. Waliye yali asiramukiddeko mu mikono gyo. Ekyo kya bbeeyi gy'emikululo. Omuntu okubanga asiramukidde ku mikono gyo n'atoola shahada nga gwe omuyigiriza obusiraamu. Ne be batuleetedde wano nga be beerese bokka, waliwo abaleese beetaaga ettayiri, era abasiraamu bakutama wansi. Bagala twagala ttayiri y'omusajja ono asiramuse, twagala ekkanzu ye, twagala. Abasiraamu abaali badde basanyuka omuntu ayingidde mu busiraamu ne mumukaanira bukaanizi nti ebyoyo byange, ttayiri yange, naye nayo tukutama wansi. Azze n'atoola shahada, ayetaaga okuyambibwako akolebeeko emikolo gy'obusiraamu, naye atulema okulabirira. Ani asiramukidde ku mikono gyo? Egyo gy'emikululo. N'omukululo omulala alwaladu salih, omuntu okuleka omwana nga mulongoofu. Abaana bo batunuulira olese ki?
gwe kennyini bakulemye ng'okyali mulamu. Mubatulekera nga bamaze okufa ne batuyita mu mpya zaabwe mu nzija ne batugirayo n'amajambiya. Obaga tugaba imali ya haji mu sharia. Omwana najjayo ejjami eraga nti Sheikh genda ogabe yajjajjaawo. Totubulira sharia. Mulese eki mbaana? Gwe kennyini bakulemye ng'okyali mulamu. Ate okubira Sheikh essimu. Omwana wange nkoze ntya? Ani gwomanyi mikwano gy'emirungi? Gwakulemyo ani agenda mukugunjulira? Okuleka omwana omulongoofu. Baganda bange abasiraamu, mu byebbeeyi by'olina, bizinensi zo si kikulu ku mwana. Mu byogenda okusigala ng'ogabana mwana mulongoofu gw'olese. Tulese eki? Laba emiyaayu gye tuleka. Basibye enviiri abalenzi balinga bawala. Basaze ebigooli balinga ŋŋaali. Bambadde empale ezijjuddemu ebituli. Dameji. Abawala bambadde engoye makundi gali bweru mabeere. Laba betuleka. Emiyaayu emisambwa, emisege, alwaladu salih, omwana omulongoofu. Baganda bange abasiraamu, mube muba muteekako amaanyi ennyo tarbiyatul awlad. Okuleka omwana mu mugunjule, muleke abaana abalongoofu. Buli muntu yenna afa n'aleka omwana omulongoofu, ye property gy'ogenda okuleka esigale ng'ogifunamu empeera. Abaana tebamanyi akeedi. Abaana tebamanyi bizinensi. Baganda bange mululunkane, buli omu afune omwana omulongoofu. Bonna abaana mubalongoose. Mu baana bo mulimu asobola okutegeka bodeyo ne bakunaaza nga tebeetaaze na muwalimu, ne bakuzinga nga tebeetaaze na sheikh, ne bakussa mu ntaana nga basobola okuyimira ku jeneza naye otunulira abaana omuntu balese n'osaasira babalekedde. Buli woleka abaana abatali balongoofu tolina kyogenda kuleka ku nsi. Buli tuleka abaana ezzadde eddongoofu, tulese property gye tugenda okusigala nga tugabana. Ebizimbe bye tuleka olinaga nkolerera baana, edduniya empuubula lw'abaana, school fees. Abaana be muleka mubalese mutya? Mubalongoosezza. Mulese omukululo gw'abaana nga ddala mukululo. Muleppuka lw'abaana fine, muleppuka. Naye be mulese emaali gye mubalekera bagirwanira nga tonnaba na kuvunda. Olina akaanira n'emmotoka okyalina mu ddiiro, ekisumuzo n'akikweka. Baganda bange abaana mubatwale nga kikulu, mufeeyo nnyo eri obulamu bwabwe okubalongoosa. Naye mu bimu ebisigalawo kyava Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga mmaliriza khutuba yange yagaa nti idha mata ibn adam, omwana yenna, omuntu yenna buli waafa, inqata anhu amaluhu, emirimu gye gyonna Allah gikutulawo, illa min thalatha, nasigaza ebintu bisatu. Naye mu ebyo ebisatu yagamba nti aw waladun salih yad'u lahu, aleka omwana nga mulongoofu amusabira. Olese eki buli omutunula mu baana b'olina? Olese baani? Bagenda gaba mulekwa basitukeko babuuze ku bantu, naye ng'otunulira bamulekwa omuntu balese nga teweegomba nakuzzaayo liiso lyakubiri. Ono yekka enjaga emuyiseemu, ono enviiri zasaze, ono ennyambala gy'ayambadde. Agabe b'abaana mubasaasire. Bane buli omu atunuulira abaana balese. Ogwo omukululo munene munene munene. N'okuleka sadakatul jaariya, buli omu afe alabe nga alina sadakatul jaariya egenda okusigalawo ng'ekulukuta, gy'ogenda okuleka osigazeewo emirimu egigenda okukugasa. Bino byonna bimuliko ebyensi mu kuvuganya, bimuliko ebyensi okuvuganya ensi. Ensi ya kiseera, dhillun zail, kisiikirize ekitambula. Saawa yonna tujabulira, naye biki bye tugenda okuleka ng'ogenda kusigazaawo omukululo? Waliwo abasajja bentunuulira nga tebaali ku mirembe giri egy'abasahaba. Ba mirembe gino egyaffe bafudde tutegeera. Tunuulira nga King Fahad
alladhi taraka muassasan, eyaleka muassasa company number litibaatu almasahif, kufulumya Qur'ani zonna mu nsi. Buli Qur'ani yonna gyosoma ive Saudi maali ya musajja oyo. Oyogera ku bantu abatali basahaba, oyogera ku basahaba abantu balabanga bali, njogera ku bana abaffe abo balese eki, n'aleka company namba efulumya Qur'ani zonna ezijja mu nsi. Abo balese emikululo. Kati omuntu ayinza ogaba bagagga bakabaka, sebo nammwe mulina ebyammwe. Osobola okugula eddinisa n'oliteeka ku muzikiti, osobola okugula Qur'ani n'ogireeta mu masjidi, osobola okulabirira imaamu nga gw'omulabirira mu bulamu bwo, nga gw'olina puroguramu ey'ejjuma teri agikwatako omukululo. Baganda bange tubeeko bye tuleka, kubanga nze ndabye abantu bangi nnyo abagagga mu duniya muno naddala e Uganda ng'essente zaabwe mu by'obusiraamu si we ziraga, bali ku birala. Naye tuleke omukululo omulungi okugenda otugasa nga tumaze okufa. Tuleke ebintu ebirungi ebirisigalawo nga toliiwo. Buli omu weekubemu ekifaananyi nti senga essaawa zino ndi mu kabuli, kiki ennaalirese nga kirungi nga n'erinnya lyange ligenda kusigalawo nga lyogerebwako. Nguli ne bw'aba ayise wano agenda Masaka ti Masjidi Hidaya Kitemo Haji Gundi eyagizimba, ajja ti Gundi eyatuwa poloti eyo Gundi. Ate olwaleero abasiraamu bawaayo amataka ate ne basigala nga tebawadde, basigala bagaagala. Awa abasiraamu poloti bazimbemu omuzikiti ate yeyagala bamuzimbire, ayagala kubeera amiru wa kitundu, yayagala okubeera chairman, yalonda ne imaamu. Imaamu atagala gwajjawo, ogaba ki? Yita famire yo muguzimbe gubeere gwammwe, bategeere nti famire ya Gundi gumuzikiti gwabwe. Muleke kusumbuwa abasiraamu, n'otuuka n'okufa abaana bo ne basumbuwa abasiraamu n'obusiraamu. Taata tabawanga mufune gye mutwala omuzikiti. Bwe muba mugabye oba chairman obwagaza ki ng'ogabye ekitundu, bazimbemu omuzikiti toyagala kubeera chairman, gw'olonda bayimaamu. Muleke emikululo egigenda obbagasa mu maaso ga Allah, mbagamba bigenda bbagasa. Obulamu obwange bwe nnina bwe nsigaza ku nsi mmanyi butono, soogera bye basiimisa, soogera bye mwagala kuwulira. Muleke emikululo emirungi, mwemoolamoola nnyo ne ssente ne musikattira. Bino bye bigenda obbagasa enkya mu kabuli ku kiyama. Bwe munaaba temubifuddeeko temugenda kuleka kirungi ku duniya. Naye abantu muleke emikululo emirungi. Baganda bange abasiraamu, bye bigambo byange ebyo njagadde okubatuusaako mu kutuba eno ey'ekitiibwa. Okuleka buli omu atunuulire omukululo ki gwagenda okuleka mu duniya ng'avuddewo. Olese baana balongoofu basomesa eddiini. Obadde muwalimu ng'osomesa eddiini, daawo giteekamu ssente. Abantu balese masabo. Abasiraamu abamu n'essente zaabwe ezimu ziri ku makyaki, era bajjumbize bafa ne baboogerako ng'ekyaki ezza okukubagiza yatuserekera kyaki ento. Naye ng'abasiraamu kwosaalira tebalina kye basobola kwogerako kye wali obawadde. Abo gye bali minal muslimiina mu basiraamu. Duniya ya kiseera, tugiriko akaseera katono. Muzimbe amasomero ag'obusiraamu, muzimbe emizikiti, mugule Qur'ani muziteeke mu masjidi, musimbe emiti egy'ebibala egigenda okusigalawo abantu nga bagirya. Mulekeewo emikululo emirungi, mweyise bulungi, mbeere n'empisa ennungi ezirisigalawo nga bazikwogerako. Olwaleero tulina okusoomozebwa kunene nnyo mu bimu ebigenda okukuba generation eno ekigwo, kyekigambo ky'empisa, naddala mu bavubuka. Mugenda ne mbeera mu buvubuka ne mwewaanira mu buvubuka, ne bayita n'abavubuka musitukeeko n'osituka ng'oweza emyaka 4 mb'okyali mu bavubuka. Olina haki 2 naye bakyakubala mu bavubuka, naye temulina mpisa abasinga obungi. Empisa zigenda kukuba generation eno ekigwo.
muleke empisa ennungi eziri boogerwako. Musajja oyo abadde mwetowaze, musajja oyo nga tavuma bantu, musajja oyo nga talina gwatyoboola. Allah amusaasire. Mulebeere n'empisa ennungi. Egyo gye gimu ku mikululo gy'osobola okuleka. Okuba n'empisa kikwetaagisa ssente, kuba oyinza ogabiri byayogedde okuzimba emizikiti byabagagga, n'okuba n'empisa kyetaagisa omale kubeera mugagga. Mukendeeza amalala, sinnalabayo muntu yenna alina malala okuggyako nga mwavu wa mpisa. Mubeere n'empisa ennungi, ate mubeere n'empisa mu society ne ku social media. Ebintu ebiri ku social media biraga obusiifu bw'empisa. Mutunule bano abeeyambula. Musajja omukulu najjamu empale, najjamu bokisa, n'alaga abantu amakukugunye ebweru. Tyakolimidde abantu. Ng'abaana bo balaba ggwe, balaba amabina g'ebweru. Nga n'abaakuwa omukyala balaba amabina g'ebweru. Ensi eno ebadde ki? Abantu mutuuse ku kidaala kyeri batuusizaawo. Bujega bwa kika ki obwo obubeeyambuza? Baganda bange abasiraamu longoose empisa, mubeere bakakkamu. Ne bw'oba onyiize tokola kisukka kutegeera. Mukuome empisa naddala abasiraamu, munywerere ku busiraamu, munywerere ku ddiini eno, mubeere bantu balamu. Saawa yonna beera muntu mulamu, obeere mwetowaze. Ne bw'oba olaba olina irimu eyenkana etya, si gwe osoose okusoma. Ne bw'oba olaba Kulaani ogisoma otya, si gwe osoose okukwata Kulaani n'okugisoma. Wabula tawaadha, beera mwetowaze. Wama tawaadha abdu lillah, teriyo kitonde kyonna kyetowaza nga yeetowaziza ku lwa Allah n'asigala nga ali hambo, n'asigala nga wa wansi. Illa rafa'ahu Allah, buli weetowaza Allah gwayongera kusitula madaala. Wama dhulima abdun, teriyo gwe bakolako buli azamaanya fasabara, n'agumiikiriza, illa zadahu Allahu alayhi izza, Allah ayongera kuwa respect, kitiibwa. Naye muwoza kimu, zaabike emipiira, muleke emikululo, mulese emikululo mibi, mulese amannya mabi, naye muleke emikululo emirungi. Bye tulese bye bigenda okusigalawo nga bitwogerebwako. Buli omwe alowooze bw'ali baafudde kiki ekigenda okuddirira ba'da mamatihi, oluvannyuma lw'okufa kwe. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warḍa Allahumma an arba'atil khulafa al-mahdiyyin hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami'i sahabati ridwanullahi alayhim ajma'in. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.